okugoba Tamale Junior mu kika ky'enkima. Namba emu. Namba ey'okubiri, obutaddamu kukozesa linnya lya mirundi erya family. Ensonga ey'okusatu, obutaddamu kulinnya maka ga taata Sally John Sembuya ebunamwaya wadde okukolagana n'abaana n'abazzukulu ab'omugenzi John Mirundi. Mwami Sally Sembuya byeyasikira. Eyokuna point yokunegamba obutaddamu kulinnya ku nnyumba y'ekika esangibwa ekalagala kaliisizo n'ekijja era ye Tamale Junior n'abaana be tebaliziikibwako. Tamale Mirundi Junior sigenda kunonya bazadde bo kukukuza bubi wadde nga n'abazadde abakuza abaana modula eno mulina okufunamu ekyokuyiga. Naye njagala kukulabula ku malala g'okulembeza n'obuwawaatiro obwo bwomeze nti ensi eno si nnyangu my brother. Nakulaba wano ng'ovuma kitaawo n'atuuka n'okukuza alukuka. So ekyempisa nkimanyi nti toyina. The problem and blame ngiteeka ku bazadde bo. Otandise okuzitoowerera famire yo, etandise okuwulira akaliro naye nga nkuza mbi. Mutiiti by'abaana ne batuuka n'okunya mu sowaani bye bino. Abanenya famire olw'okulikodinga video mwanditegedde mutya nti omwana asitama ne kuba kitaawe. Yono omwana tavumira famire ye mu kamera. So mayibulaza nze njagala kukulabula nti abaseko olwaleero ne bwagiwadde omuliro be baakuwaganga ng'ovuma kitaawo. Singa bino bitandikidde ku famire yo bano abatakuzaala nandigambye no oli mutuufu mayibulaza naye nakulabako ng'ovuma kitaawo. I personally nali ne lawyer kitaawo ngalopa omusango bakukwate. Nze personally nali ne lawyer eyayina fayiro yo ng'ogenda mu kooti lwakuvoola bantu nakuvoola kitaawo ku orders za kitaawo. Omusajja amwe yakutuuza wansi n'akubuulirira ayina sente zimubala mu bulamu bw'ensi eno. Wali olabyeko ng'ayina gw'ajoze. Amu bwe babeera mu family meeting ali very humble ng'ate bonna mu family abasinga obugagga. Gwe ki ekikuwaga akyasabiriza n'okusabiriza? Enduulu zino ze bakubira n'ogiwadde omuliro abawoza basenga oyinza n'okulaba nga mwavu. Mayibulaza family tetugigeraageranyiza ku ssente. Omusaayi guba musaayi. Family yo ye family yo oba baavu oba banaku oba babi batya be ba family yo. Ate kyokubiri ne Bayibuli ekyogera atatya bakulu afa mu bwangu. Abantu abo bawe ekitiibwa era owuliriza osengejje amalala gakulembera ekigo ogenda kufa bubi. Mu meeting eyo gye mwabaddemu ndabye abantu abanenya lwaki family yali kodinze mama. Family bweba yali kodinze mwanditegedde mutya nti omwana ono asitamya ne ku bakadde be mwandibitegedde. Ekyokubiri ne maama we yabaddemu. A person who cannot respect anyone in this world nawe n'owagira oyo mayibulaza bagenda kukusunga. Nze nkubuulira in reality tekyaliyo family erina mu magezi esobola kukusembeza. Teriyo. At your poor age, younger age, kubanga oli munaku myali no you. Oli muvubuka munaku. Tosobola kubanga toyina gw'oyinza kuwuliriza mu bulamu bwansi eno. Ne kitaawo yaliwo wano nga mulamu era nga naye omuwemula. So nze nkimanyi nti amalala gakulembera ekigo naye bano abakuwaga beegendereze. Kubanga njagala kujjukiza nti teriyo ku bano bonna ayinza genda kukoola malaalo ga kitaawo. Teri alidda ku malaalo ga kitaawo era naawe olirimala okuteekayo balikulekaawo. So that's how I want you to understand these fools abakuwaga. Family. Yeah, your family yo. They have all authority okugamba kye bakugamba either to prove them ngomaze na kuchoka kukigezaako nti kifu. Gomwana atali mukaka mweri muntu yenna who doesn't respect anyone. Gorozo nabeera otya mu nseno. Cause even your father ng'akyali mulamu, you never respected him. Nakulaba kongo wemula kitaawo, nakulaba kongo vuma kitaawo, naye kugamba oyolekedde bubi. However, I blamed your father to raise you like a fool. Baba lisiza nnyo, ekyana ne kinya masowaani, ekyana ne kifuka masowaani. Those are the fools now. Katika kibajjonkere. Mwakitintibya nalabyewo ne nnyoko. Mu meeting nga mwali. No situka. Bagamba, mayibulaza.
my brother eyo supidi nene nnyo sirabangayo yali agikutte wano n'atuuka gy'alaga n'abayina sente they are very humble. Who are you to your family? Bana abakubira endulu n'abakuwaga golooza balina gye bakutwala. Katukigezese kye nagamba ku kitaawo. Katukigezese tulabe gy'oyolekedde. Mbubakuwaga you abuse your family a blood. Naye ng'abazadde mwenna take note mukuza abaana mu nkuza entuufu. Eno problem eva akakyama amamera. Kati batandise okukagolola kamenyeka. Tosobola kugolola kakyama amamera.
nalabye akakwenge nalabye ka flamingo nga kagamba koke ka iPhone omwana watuke kabiriti anange Uganda nene akayiringu obuyiringu bweweddembe kambadde bisuso okubyendege waggulu ku mutwe ketise kambadde ensimbi n'obutiiti kansangi God have mercy upon us. muwala wabadde otulanga kansangi akayiringu iPhone ndowooza oliziri ezasooka iPhone kipesa si maasa asatu nkwano maasa asatu over my dead body akayiringu bannange mwegendereze family akayiringu nga koogera mukoke ka iPhone mazima kalinga firimu eno ejjini lyentwetwe nga lyeyise iPhone ejjini eryentwetwe katunulanga ebyabwongo katunulanga kavuddeyo keyise iPhone omwana wa munne waako kamuyisa Tamale Mirundi Junior bagenda kukuwa obutwa abantu abo tebakwagala era laga ensi nti wakituufu wasoma psychology bwe tutunuulira akatambi ngaffe abalinamu ku magezi amazaale tulabira ddala ng'abantu bano baali beeteefuteefu mu ntandikwa kamera baleeta yaki mu family meeting baali basuubira ogenda kukola kayosi bakuswaze mu nsi oba bakuwambule bakulage ensi ng'oli bukunya naye weebale okubeera omukkakkamu okutuula obubi kwe beekwasa nti omwana atudde bubi mu ntebe ekyo tekiyinza kuviirako ebyo byonna ebyaliwo awo wabasaba nti mumpe akakisa neeyogereko ne bagaana olaba n'omuntu asse omuntu akkirizibwa okwewozaako Tamale Mirundi Junior yazza musango kyogu gwe mwamugaana okubeerako kye yeewozaako nga mwami Tamale Senior eyavuma kabaka eyavuma katikkiro nga bwe mugamba ye temwasobola wadde okukola ka meeting akalimu omuntu omu mubeereko kye mumuvunaana njagala Junior otunuulire mu kufuluma obagambye taata yasazeewo dda indeed nga yali yasalawo oba family baali baasalawo nga gwe tomanyi ofuluma omukyala eyajja okufumbirwa obufumbirwa mu kika kyammwe atalina wa kika kyo n'atandika okugoba n'amayinja nga bwakasukira amayinja ekyo kiraga nti nno omukyala oyo yali musunguwavu olw'okuba wabuuka akakodyo kaabwe ng'ali basuubira ogenda kukola effujjo bakuswaze kati n'afuna obusungu bungi nnyo kubanga weebuuzeemu igwe wafumbirwa bufumbirwa toli wa kika kyabwe weenyigira otya mu kugoba omuntu mu kika era n'oyongerako ebigambo bingi nnyo bisiraani biki gwe naawe azaddemu obuzaaza abaana oyite mmemba wa famire nti kisiraani igwe abaana bo boozadde oba boolina olina garanti nti bo tekuliiko alina kisiraani ekisiraani kya Tamale Junior kyalina kyemumulangira bwe kibeera nga kyekyo ekimufuna ow'ettutumu okukolagana n'abagagga kkiriza obaganda buli muntu yali yagadde ekisiraani kya Tamale Junior kaakati njagala otunuulira Ssenga Nalukwago okuvaayo n'akola statement nti nno taatawo yali criminal era ali mu ttaka nga taatawo tannaba na kuweza mwezi ekyo kiraga ensi nti omukyalo ono Nalukwago ayinza okuba yeenyigira mu kuteeka taatawo mu ttaka era obusungu bwalina bungi nnyo era obwo obusungu bwonna Junior tebuli ku ggwe wabula balina obusungu taatawo yali akolagana ne State House teyabatwalayo taatawo yali w'amaanyi nnyo oluusi teyabayambako connectinga ku mirimu
oba waliwo abaali bakoze ebiddate byabwe n'atabayamba obusungu bwonna ne babuteeka ku ggwe. Era njagala omanye nti maama wo atudde wali message yonna byonna ebigambo bye bayogedde babadde basindika direct wa maama wo. Omukyala maama wo atudde wali aga Katonda mu ggulu ne bakudihumiliatinga bakuyisa ekisiraani bayise baawe criminal atannaba na kuvunda mu ttaka naye ng'abaana baganda bo junior batudde wali bagumiikiriza okubeera nti taata waabwe bamuyita ekisiraani bamuyita criminal. Oba kitegeera kiraga bulazi nti junior igwe oli bubeezi specimen. Tunuulira muganda wo ebigambo byayogedde nti junior Tamale si mwesimbu simanyi yayogedde ebigambo bingi oluvannyuma ng'ali mu interview nga kiraga nti baganda bo bangi bakulinako empalana olw'ettutumu ly'olina olw'okuba taatawo yali akwagala nnyo olw'okuba ensi gwe gwemanyi. Era njagala junior olabe sister wo najja n'agamba nti gwe oli kabiriiti nti bo iPhone taata waabwe oba taata wammwe yatambulanga ne kabiriiti kubanga ne bwakasula mu nkuba tasalwa naye nti iPhone yagiprotectinganga nnyo yensonga lwaki yagikuumanga. Ekitegeeza nti gwe junior toyina magezi nti toyina kyoli. Kitegeeza abantu bano bonna bakulinako obukyayi naye njagala nkutegeeze junior aga Katonda mu ggulu igwe toyina musango kubanga singa abantu bano really baali baagala kulongoosa kika baali badde bakwata Tamale yali muntu omu bo bangi ne batuula ne bakola family meeting Tamale senior ne bamupanishinga oba ne bagenda okwetonda emmengo nga Tamale nanyini kuzza misango waali. Igwe junior wateeka taatawo kye yakubuulira era ife ng'abatunuulizi b'ensonga tugamba taata wayinza okuba alina ekyama kye yakugamba nga wali mu kugaana okwogera mu family meeting nga Nalukwago ne banne baatidde nga bamanyi ogenda kukyogera. Taatawo yatugamba ensi yonna emanyi nti taatawo baamuwa obutwa ye kennyini yabyeyogerera. Era omanyi ki junior nti Nalukwago oyo omukyalo ye yakugobye mu nju eyakugobye n'amayinja akasajja kakabadde koogera kamuzeeyi kammwe nga bwe babadde mu meeting nga benyigira direct mu kuwa taatawo obutwa kuba yajja akyogera ayogera luno ate nga musajja yali yeekengera yali tamala galya mmere mu bantu batamanyi. Kati obutwa junior taatawo bwe yayogerako omanyi gye bwayita buyinza okubeera nga bwayita mu bantu abo kubanga junior njagala otunulire ne speed meeting yaliwo ku Saturday ne bafulumya ekiwandiiko ku Sunday ekikugoba mu family ekikugoba mu kika. Speed ekyo bakozesanga nnyingi nnyo okubeera nga bamembers bonna abaasayininga ku kipapula ekyo basobola okukkiriza ne basayiningako speed nti omwana ono tumugobye ne wabulawo memba yenna agamba nti naye mu butuufu afunamu remorse n'agamba no kamala okwetegereza ensonga zino bonna ne basayiningirawo ku speed. Junior okimanyi nti abantu bano bayinza okuba baagala kubba bya bugagga bya taatawo era abantu bano bayinza okuba babala kugenda kusisinkana President Museveni era nga baagala kukwonoona mu bantu abagagga abaali bakolagana ne taatawo. Era njagala junior owulire statement Nalukwago gy'agamba nti nze nakutwala ewa Hamu ekitegeeza kulinako obujja lwaki okolagana nnyo ne Hamu nga te ye yakutwalayo nga bw'agamba nti ye ssenga omutuufu owa Hamu. Ye kambuuze bwana junior laga abantu nti wasoma psychology nkubuulira naye nga ffe abawangalidde ku nsi kuno kusingako tulabira ddala Nalukwago ne banne. Omusajja n'ayimuka n'agamba nnyabo ojja kugenda n'omwana w'omutwale mu kika ekirala ne wayita essaawa ntono nnyo ne bawandiika ekiwandiiko nga bakugobye mu famire mu kika. Naye ng'ate njagala ojjukire nti n'abaana baganda bo bamulekwa baabaddemu. Njagala nno abazadde mutunuulire abantu tebabeera basiru. Tamale senior yamanya omuntu ayinza okumulwanirira. Kaakati bali abeeyita ba iPhone kituufu ba iPhone ne beerabira nti nno kabiriiti ebeera ngumu ku lyanda temala gafa. Kaakati bali ebiyenje ye omanyi bya iPhone ng'ebegwa bugwi ku ttaka endabirwamu ng'eweddewo. Kati junior saagala weeraliikirire bamulekwa tuli bangi
nze nazaalibwa mu bitooke nakula era sirina we zitatuuka njagala nkutegeeze taata wange saamulabako bwe nagenda okuzaalibwa nga taata wange Kalasi nga yafiirawo mu military barracks ng'atwalira abayeekera ba President Museveni amajeege ebyokulya kuba taata wange yali musuubuzi abaali balwana ne President Museveni bagamba ono yatwalira abayeekera emmere atwalira ba President Museveni waffe Buyinja Kalangalo Kyamusisi ne bamutta bamukwatirawo Bulenga ne bamutwala paka military barracks Makinino naye kaakati nze nakula era wendi era sirina muche kuchekubira ningama ntino mama taata wange biki Katonda bye yasalawo bamulekwa bangi gwebuuze mu lwaki mu family yonna gwewekka amanyikiddwa era Junior njagala omanyi lwaki bannayuganda bonna bali kugwe bali against ebikolwa byabali ekitegeeza ensi kyebabadde baagala okuswaza be bakiguddemu nalukwaga essaawa zino wali ayinza n'okuba ayagala kwefukira oba kwepamira ne kali akasajja akambadde akakooti oyo omukyala eyakugobesizza amayinja mmanyi nti n'essaawa zino waali ayagala kwenyaga kuba balaze abantu nti batemu balaze abantu nti nno abagwe Junior bakulirako obukyayi olw'okuba weeyita Tamale Junior ekyo kyokka kikukyaya mu kika baganda bo ne bakukyawa ne babeerawo ne baseka ne batunda mu zikamera ne bakuweereza emisumaali mbusimanyi oli Nokia mbusimanyi Tamale mirundi ki nkukakasa Tamale Mukama Katonda yakuwadde amagezi asobola okukukuuma n'obeera ng'oli wanjawulo. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.